mayanja mama sente azirese era kuda mu kuzibala kwa twaziba zino zidda twazikoze ki twaziba zidda tuzifunye n'abakyala sente zizo ya erosi mujja kuwayasa era tambulira awo n'omutima omulungi ate n'abantu b'okolera ebirungi bakusiime basiimire ddala kuba ebintu ebyo bannaye abantu tebakuuma ssente za bannaabwe. Olaba ebipimo bino birungi bipime bulungi nnyo tukonfaminge mama wa Namayanja abeere nga asobola okukola ki okukakasa nti nno kuba twagala tuba fuuti nga zeezo nga temuli buki buyaaye so mumyuka wa ki atandikira wano 5 zisoma meka 5 kati mukakase awo 5 gaweze 5 gawere ddala bulungi nnyo wano nnyini balengezeeyo 5 gaweze 5 genda mama ogalabe nawe konfaminge tena gwakola ki omwana yakonfaminga akakase nti genda wa kamera ogabalage nefi gwazala papa naye nja kumukuba kati nebituusizaawa otuuseewa obituusizaawa namugamba papa genda kukubira ku mwana wange okuyitira tumanyi esenga ekipo gireseyo waka oli bulungi tuli bulungi ng'abasabasaba tuli ga ku ttaka aga wansi manafu aga waggulu manafu kati kyoba omanya
Akatundu kakulaakulana. Akatundu kakola ki? Kakulaakulana. Akatundu kakulaakulamu. Abantu bazimbazimba dda buli wamu. Abantu bazimbazimba dda. Waawa. Kati poloti yino. Mugiraba? Poloti zihiya. Walaboneka no bakatunda baganda bange. Poloti for sale. It is over here. Who wants to buy? Come on, buy. I'm advertising for them. And they don't give me money. Okay, thank you. Poloti yino. Nga bwe tutera okubagamba ebintu ebyaffe bya bwerufu era tubyagala nnyo ku kamera. Adirira Kyeya tuli naye kyetasobodde kujja naye tuva wano tugenda wa office we kiri mukama butereevu. Kyeya atuwadde amuddirira bwe mumyuka we ajje tukole ki tulabe ekifo kino eno. Maama wa Namayanja Rose erinnya nayo lyani Namayanja Rose. Maama wa Namayanja Rose tuli naye twagala tukume ekitundu kino eno era n'endagaano yaffe tugirina. Omukulu yabadde agirina endagaano yaffe otwagula ewantu wano tugirina bulungi nnyo n'ebipimo kwebiri. Adirira Kyeya ogenda kuba ng'olaba ebipimo bino bulungi byo bipime bulungi nnyo tukonfaminge maama wa Namayanja abeere ng'asobola okukola ki okukakasa nti nno kubanga twagala tuwa fuuti nga zeezo nga temuli buki buyaaye. So mumyuka wa Kyeya tandikire wano kubanga wano akagudi kaakano okalaba kano ekawanyi ali ku kkubo tuvira ddala lino kkubo eridda eri emmanga eriba lidda bwe riti kati va wali Kyeya nze ndeeje ngende eri ndowooza gwe aba asoma nga mwennyininyini atunayo oli ayinza okugamba kiki kituufu ntwale nange kanambule poloti y'omwana wange weeyita naye bambi webale kuba na mazima ebintu tubyagala biri mu bwerufu. Ebintu nga biri mu bwerufu tumatire kubanga njagala ensi etegeere ebintu bye tukola byaki bya bwerufu. Abaana bulijjo nze mbagamba abakkiriza kamera kati maama tukusaba n'okkiriza kamera kyemmanyi Namayanja naye ajja kuba akola ki tekina mu buzibu tayinza kugaana. Kati tulina okusika mpaka wano eno kawuli alina okukola kitubuulira. Ziri meka taata? 5 zisoma meka 5? Kati mukakase awo 5 gaweze? 5 gawere ddala bulungi nnyo wano nnyini. Balengezeeyo 5 gaweze? 5 genda mama ogalabe naawe konfaminga ntana gwakola ki omwana yakonfaminga akakase nti genda wa kamera ogabalage nti kituufu gakoze eki era ogezeeko tuteekako ku gundi ku lupimo tugalabe nti geggo. Atano gaweze. Mama Namayanja kyekyo? 5 gaweze. 5 gaweze. Kati nsoka zijeyo kutukirireyo. Jangu tukirire. Aje tukirire. Omanyi bagamba mazima gakola ki? Gakaawa. Gali kufuula ow'eddembe. Azaba maama. Nze ku mazima kola ki? Nyina loosi gyenva okukola naweereza abaana ebintu byabwe enkuba ennamutikwa gye bakola e Dubai we yatonnya n'ebyonoona saawa zino abaana ndi mukola refund naye nga nabo babirabyeko bulabi. Esoma meka awo? kubanga kati kali wali tulina kugira ddala wano bwe tuti
sokolinde. Esoma meka ku ndagaano? Wano ate wano wandaba 5 mu emu. Gendo balage endagaano n'ogwo. Sikamuuko. Tulegemuwe. Ku ndagaano esoma mmeka yo? Ndaba 5. Endagaano esoma mmeka? Endagaano esoma 5. Mu 2. 5 mu 2. Esoma 5 mu 2? 5 mu 2. Kati tupime bulungi. 5 mu 2 ziri eri mabega. Watali kkubo. Watali kkubo. Wamma lino kkubo. 4 mu 3. Eno erina kusoma 4 mu 3? Genda okwate wali yajje. Luli atandika ekkubo. Kwata mbalage. Ali katuna kuda kusaidia kkubo. Kati wegaba gano ne wano. Tandikira webadde njidde wenyininyini ye. 5 mu 2 eno mabega. Wano ku kkubo. Sketch. Zino 4 mu 3 ziri wano. Zino. 4 mu 3 zina kwambuka bweziti. Eri yakola 5. Kubaga yakola mu kukalia akantu bweti neyongeramu ko bweti. Kati kujja lwaki wano yakola gundi 4 mu 2. Madamu lindako. Endagaano eno bw'ozikola bwoti. Kuku lino si kkubo. Lyo kkubo nanti. Gatano. Genda kubeera 5. Okuva wali paka wano. Eri emabega 5 mu 2. Wali 5 mu 2 wano gatano. Kituufu. Okitegeera. Kituufu lina nti ye kkubo. Gano gatano. Tufunye nti wali ate we twagambye 5 si waliwo kkubo. Weeri engulu. Twapimye bubi. Eri engulu tisirye kkubo kubo lye liri wano eno. Ate lino. Anti lye 4 mu 3 eno. Lino liva wansi eri eno. Kati wano eno kkubo lino erya wansi wano bwe wati twawulira n'ono. Wano. Tewakola 4 mu maka. Wakola 4 mu. Kati wano gakola 5. Ate eri waggulu. 4 mu 4. Kitegeeza tulina kukoma ku kawaanyi. Ya. Kubanga kati wano eno libeera kkubo. Tuba tulina okuleka ekkubo. Ekyo kati kitegeerekese. Eri wali 5 mu 2. Wano 5. Wali 4 mu 3. Tupimewo nyera mama confirming. Muwala we agenda okumulaga naye omuwala wajja kubiraba. Kati gwe mbalaga tugende. Kati pipi. Kati gwe olina kulaba. Wano 5. Emabega eri wali 5 mu 2. Mama jangu olabe wano. Mama mayanja Rose. Rose lwaki wamu erinnya lyange? Barozi nga bapambanyi kyogamba mu naye kapambanyi nzada wa barozi nga bapambanyi mupambanyi yakwagala yanjagala yakwagala era ge obuterevu ojja bukuira kaswa mama ekiwanyi kyo kyeraga kyokka teeka kati etujja wano akantu wakantaddeko kagut nkalina senga teeka ku lwanyi kwennyini awo naye maama ngamba nga tulaba kale kayogera mabega mabega zikoona 4 mu 3 bulungi zina kuba 4 mu 2 iyo yegizemu bweti lega bulungi zina kuba 4 mu 2 4 mu 2 kiwedde jangu twamukemu wali gumama kofaminga tugende wewa chair olaba mama tukyasinga okwagala oyo mwana wo yitire eri okwatire naye nga zali babigiza za kusonda busonzi mpola mpola kati nebuuza okubanga agala kumalayo olumu kasire bakakubyebwa kubera yangambye nyala kumalayo olumu naye kola ki gende wa mama salodde wali so namayanja Rose tuline mama nga bwenna kusabya abasinga tebagala munange kamera nosanga mama mwana yana buzibu nagamba tekina buzibu neno sanga ebintu by'amateeka ebirambulukufu nawe osanyuka nnyo ng'omwana wakoze eki jangu madam jangu kati omanyi lwaki yateekesa mukana akantu not for sale wadde omwana kagibuukingako lwaki kati mba ngitunda okitegeera wano twambuka 5 mu 2 ezo bizo kubeera 5 mu 2 naye nga ndaba 5 mu 1
Atano mwemu oyede okabone mabega tatuuse tomulaba tata kikino jango zirabe olabe zino zituusa hano mummeka atano kati atuuse eri aleze bulungi nnyo kati nza tugende kyo kazinge tuve wano mama okonfaminze oba tukubye endobo kali sooko jjo olabe nze olaba ngamba mama njangu olabe kakati ewantu watu watekako noti for sale kaka nakapande mu ngeri yakwedi noti for ki baba omwana ageke yakola ki ageke yagira kaya iri already nga yakola ki nga yasasulako ayitwagala kukola ki wateekawo yes nomala asobola okudda okujeyimbamu kati mujje tugende kati yali yasevinga nange message zonna nzira n'ekitabo kyange nga bwe tugenda bwetunyumyanyumya mpola mpola kakati kyaliwo ekiti yani twambuke kyanga wamangu balina emirimu mingi egibawuba so saawa zino genda mu kkoodi saawa zino katwambukirize mpola mpola naye nga saawa zino tugenda wa chairman era nze nabagamba bakyera abatuufu tibagaana kamera tibagaana kamera taata tugezeko okusambya emirimu mulina mingi kati bakyera omuntu takola ki tagaana kamera era kyobalaba nga buli omu akkiriza tebakinamu buzibu kyonna so ebintu biri mu mateeka ate nga birambulukufu byerufu naye olaba ekitundu kino nibama okiraba abantu bazimbye ekkubo liri wali waggulu maini abantu bazimbye ate amayumba ag'obuvunaanyizibwa tugirina kati ne wano fe abatundawo kubanga tuba tukire paka eno wansi naawe fe abatundawo tutuke paka wansi then newali fe abatundawo bya mateeka fe abatundawo kati twagala ebintu ebyaki ebitambulira mu mateeka endagaano yiino mukubanga tusuubulawo ne sitaka ziri kuno so mwana samademu kasente kangi nahaddemu katono nange nfuneko kano tono kubera ndoza ogiraba nfunako nga 7 ogiraba sala kuleega nnyo manyi abaana beeyiiya nnyo erwa yiyo gisomeko ekirungi omanye okusoma guno omusajja gumera bumezi oba atawo muleete gumera mumuli mwamusanyuwe bannange kati guno mwali bamulime kati ensigo mugitunda gendera eri kati ensigo yammeka ensigo wilibaali emu ya mitwalo 3 wilibaali emu bweti tula 100 oyo mugere olimbyemu ajja gikutunuzaamu oba oli mubbi bwobanga lubbe ku kadaama bagenda kukulaba bagambi watubba ebyafe bya bwerufu lwaki togyagala wama otya kamera tujja kuziba so tukomewo otya kamera olibye ku sente y'akadaama bagenda kulaba saagala babbi saagala baffere omuntu ya kamera abeera muyaayaye kakati byalambalage bana bamama nti ekifuniro kikulaakulanye tuli nanziga mbadde sinabagamba tuli nanziga otandika bagenda kuzimba ndoza kino ekikomera bazimba ennyumba yiyo y'amaanyi nnyo nanziga ate ngeri nanziga eno enda baga ne poti ndagi twatunda naye wankubale nanyini wayo yagamba saagala bintu byaki kubanga bagenda abagula afune amaloboozi ago tobimanyi musibimanyi wanze nze manyi akasala kano gekali akasala kakola ki kati yiino ente
Abantu mama njega walabe abantu ntiwakulakulanye zikaina zolaba alonzo galuga omwana wange mumufunidde mu kyalo eno nanziga tawuni eri wali kumpi bazima mategula gago lengere liyo n'amayumba gagali eri kiraba abantu bazimbidde ddala ne wano bazimbibwa n'amayulujo abagalima kiri Mama Rosana kasubiri wazina endagamuntu y'omwana walaba nti wantu walungi ya Rose okotika kubitooke ngenda gira mutaddewo ku bitooke nimewo ku bijanjaalo wanajjira ng'ayunja ettooke mu nsonyiwe wanagira ng'ayunja buyunja so ewatu no walunja tubazimbidde ddala tawuni teri wala alisala omwana yagambye Rosette kuba akasente ke kabadde kalungi okitegeera mama omwana abantu balungi okufa obufi walungi kuba akasente ke naye kadde kategeerekeka omwana oyo yahandi okusevinga nange omwaka oguwedde wali mwezi gwakubiri amazima bwebugagga abantu bagira nnyo abaana abo abajja ebweru ne babanyaga bambi ate nga baba batoba ate omwana wakwesigira n'ateesiga nze maama we n'asalawo nti sente nziwadde mukwano gwange azikuume oyina amazima kati maama togamba n'ateesiga nze maama we olaba nti kati ate ezibadde zisembayo nezenkanakaniza yasooka okumpa kati yaziwadde gwe naye kitegeeza akola ki kati nga bonneebazizza naye kankwebaza tomanyi kiteese ze tusinkana nga maama yalidde sente z'omwana kubanga era bamaama abalya sente z'abaana kyova olaba abaana ebiseera ebisinga tebakyesiga bantu ba famire nenga munange gye bali bamaama balungi kati nga gwe oli ne yeesiga mukwano gwe ate nammwe emikwano ne mukola bulungi bambi ne mutayiwa bannammwe tugende wakyeya wano wala kale tufunire awo tugenda wakyeya kyembamumanya kubanga tumaliriza ensonga eno etambule bukwaku aye maama kikolye kati munaga olaba omwana ono abadde follower wange ku mukutu ogwa Nyondo Media kubanga mpeereza ku YouTube ku TikTok mpeereza ku Facebook n'emikutu emirala naye ng'egyo abantu kubasingidde okuntegeera n'okummanyira n'ebyenkola n'okutegeera obwesimbu bwange kati eriyo abaana abamu bambi abatya naye abamu tebantya n'agamba Rosette okusinziira ku ngeri gyenfolowinga n'ebyokoze osobola kubeera kika kya muntu ate alya sente zange bw'obanga gwalwanirira bibaliddeko sente zaabwe ate naawe obeere omu ku ate abazirya bw'ola kikola amakulu era nze kati namanya n'aŋŋamba nga nsevinga naye nga namuwaika ekitabo kyange kati yankubyeko surprise n'aŋŋamba Rosette ne mama nankubyeko surprise takimanyi tenyinayo akasente kange abaana takikola ki takimanyi nti ayinayo akasente kenina naga maama nabo takimanyi mama namuwadde sente kati yeesiga abantu bamirundi emeka ebiri muli n'agamba nti maama bwazirya ewa Rosette nyinayo akasuba Rosette bwazeko nga yaŋŋabye naŋŋamba Rosette nateresa abantu aba babira kummwe nga nyina okukola ki okulabako omutuufu yaliwa kati nasekana nga ndi mutuufu ne mama nga muki kati yampanga hafu nga kuwaki hafu kubanga sente z'olina nange zeyakola ki zeyampa era nze badde mmanyi zennyina zeezo kale
kati abaana beetegekera kale omwana n'abeera awo naye nga maama mwina mukukola kale Mami Rosa Anji waliwo wanna abakyala tuzirina baziizo era balagawo buli kimu kyonna kati ene LC1 Maya kati kubanga pooti yaffe eri Nanziga naye gye tuva wano yenna abakyala yakola ki yatwalawo wonna bayakulirawo kati weewanewa kati wena ku ofiisi kwennyini bino byagala nnyo bikola bwe nti abaana okumanya omuntu gwe badiiringa naye abaana bafereddwa abantu ab'enjawulo ne bye beesiga nga balowooza nti bantu batuufu nagamba ono ali mu kiri bwe kiti ono wa kiti bwe kiti kanneesiga ono nateesiga maama we nateesiga senga we nateesiga ani neesiga omuntu wakwa social media nalowooza tiweesiga muki mutuufu omwana neesiga maama nalowooza ti maama muki mutuufu neesiga neesiga ki byonna tubirabye naye bano beesiza abanene mu gavumenti mukinaga nti nze nyina keseze ez'enjawulo omwana najja n'agamba tuna kumwenganga ntya akulopera jeno muwesendeze kadaama wera mwenganga otya naga munnange kyagala okulya katooke tugumeegumeemu kuba tumugende mu jjadu tugende mu ssabo mpozi naye mu mateeka ntandikirawa okitegeera ate nze amateeka ga wano ngatya nnyo era kyobola bintu ebisinga ebintu byange mbikola mu ngeri yange bwebekola ki bwe mbeera ndabye naye nga amateeka kintu kikulu nnyo ensonga lwaki nti buli kimu njagala nnyo nekiteekamu amateeka omwana wabeera nga akkiriza ne munakkiriza tubiteekamu mateeka najja nalaba process etambula etya tumaze okupima ebipimo si byebyo gundi ani agirina kyasi yagirina endagaano oba yagikuwadde yagikuwadde tennafuuka yo kubanga temunakumalayo ssente ogira ogirese naffe ba bakyali bani tonatuwa kaffe maama so wekiri kale endagaano tusobola mba tugirinako haafu naye agirinako haafu kuba almost yasasulako haafu tugende tukyeyo omulabe tukole buli kimu ndagaano buli kimu kibe nga kitambula buki ofiisi yeeno era tusobole okuba nga tuyingirako wano eno nga bwe tulindako okwo wane wakawaani wanna abakyala n'abakyala mwali olwo mwali kitegedde n'abakyala mwebale kutuweereza mwebale kola mwebalire ddala kisanja kibogere abadde tugeze naye naye kati abadde afunyeemu kaawo abuuza olukoba tutambula naye buli wamu buli kimu akitegeera bulungi nnyo kyabongo ate kati n'abakyala olabaye twagala nnyo ebintu eby'amazima mulimu abantu abamu abatukulembera naye nga bazisanga na kamera kale baba n'ensonga zaabwe kamera temala gagwa naye mugireeta olw'ekigendererwa ng'erina ensonga kandi yeeno kooti yaffe akyala era maama w'omwana tupimye naye n'akakasa ebipimo bibadde kuno bipimye ku poloti n'abikakasa naye ogiyitemuuko tulabe Ye chairmani yatwala ku kitundu kuno ekifo badde okirima kibadde kirima enseko era maama agambye yakugirimamu omwana wagenda okujjanga mulimu emmere kubanga mwana abadde asevinga naffe akasente ke ali Saudi Arabia awulidde abasevingidde emyaka ena bababba babawezeza obukadde 10 sente y'omunaku bannange oba omukoze bubi babbira ddala abaana bayaye bangi kuba bambi abaana abo balabika batuba nnyo ebweru eyo
gye tutabeera. Senga nze nakolayo okwo. Mami Rose nze nakolayo okwo. N'okola n'abakyala. N'okwatuka n'ekiseera ng'amagulu gakankana n'emikono. N'ovunamako wansi okuweereza ekifuba oyavula bwavuzi. Nga tebakusaasira. N'omukazi n'akulaba wagendayo mukazi ng'akulaba naye nga banyumirwa. Wavayamu otya Katonda. Akulaba ng'oweereza ekyo. Kwegamba tebalina mutima musaasizi. Kiba kibi nnyo. Ne bwetaba ya mwana wa Kadaama ne bw'aba wa wano nga mukoze ekibiina bambi omuntu asonda 1,500 ng'amanyi omwaka we guggwera kajja kuba awezezza. Nodda n'otandikira ku zero. Kibi nnyo. Erinnya lino balyakulaba Shaluwa. Shaluwa. Nyanda media ku YouTube, Nyanda media ku Facebook, Nyanda media ku WhatsApp. Nyanda media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Waliwo n'ennyondo charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company gwaguga yabizigo kuyoyo tansusu. Waliwo n'ennyondo squad eyambako kuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Nyanda media ku YouTube, Nyanda media ku Facebook, Nyanda media ku WhatsApp. Hey! Nyanda media ku TikTok, Nyanda media Instagram, Nyanda media ku Twitter. Yo! Nyanda media everywhere you go, Nyanda media Dubai, Nyanda media Uganda, Nyanda media to the world. Big up Nyanda Rosette Mkenkofu. Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Volcano. Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Era totonderawo. Nyanda media ku YouTube, Nyanda media ku Facebook, Nyanda media ku WhatsApp. Nyanda media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media tuli wamu nawe, Nyanda media eli wamu nawe, Nyanda media. Nyanda media tuli wamu nawe,
Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media si waliwo ne Nyondo Charity ebudabuda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company gwaguga nabiziko kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo Squad eyambako kuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Hey! Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo! Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up! Nyondo Rosette Mkenkofu. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Volcano. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Mira. Erinnya Kimbo. Nembalaga n'ebintu byagira amazzi emotoka yajja balyagala kayinkuba yetukunya nga mpitidde nefaanana n'amamotoka n'abantu n'okufana bafeeyo nkubye katonda n'abantu bakoze eki kati olina n'obulamu just package yekoze eki ate nga mbagamba nti tulina kwalwairina tukole ki tubaddeze naye abamu bali bati tuliko ku meseji tuloko banaziwulira olabye ekyanguddeko era babiteeza nakubakutuanzyasemukalekanabanabatabuliza ziri motoka enkola yekintu naye nga munazirise oloza zirise buli lunaku zirise olikoda mpeke ekyalo mbakushima naanebala kuteesa okutonaganya gaabwe omuzikyaliko lwakyobagala kumanya Mwana yalwadde omuwere. Asuubire nti bituufu tusomeyo mulabe. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna gonna walai edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe. Nyondo Media si
waliwo n'ennyondo charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company wa Lwa nkoma ntije ekifo kimukozesa obukadde 15 wabuliwo kati asasudde sente zange zonna simubanja wadde mbukozesaawo ekifo kye atunze aguse. Namba y'esimu. Nete nze nayambuka n'eri ewaka gye nali. Andikawo gago. Abadde ofiyo jabo wandike. Kweganda kaseera kali akakalina. Kiri jangu bema sasula ntibalye mwana kutono. Banga. Ndio sente. Nzo. Mama yange mama sente azirese. Era kudamu kuziba takwa twaziba zida. Twazikozeeki twazimazida n'abakyala sente zizo La erosi mujatuwa yasa. Nangi tujja tusalira. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Si waliwo n'ennyondo charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim eyo company waguga yabizigo kuyoyo dansusu. Waliwo n'ennyondo squad eyambako okuza sente z'abantu ezibibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe. So kati saa zino tuli wa chairman. Kati tulinze omwami atusinzira akaki. Era nga tugenda. Mwana omukozi naye munnange. Webale kuba mwana wa mazima. Omanyi omwana ng'abadde yakunyumizaako awo ng'ate sikulabanga naye bwe yakuŋŋambye nti ojja ne nga nange kanoonya akasimu nkulabe naye oyolesezza amazima era nkusaba amazima ago tugasuula
gagende mu maaso beera mwesigwa bikolera ku kamera era kimanyi bameze n'okugobera kuna ebintu byekola siri nnyo muntu wa social media naye bwe nagize ne nkanoonyeeko kulabe nendaba ebintu by'amazima by'ojjiza okolera abantu bambi omutima ogwo gwebale mulungi era tambulira awo n'omutima omulungi ate n'abantu b'okolera ebirungi bakusiime basiimire ddala kuba ebintu ebyo bannaye abantu tebakuuma ssente za bannaabwe naye bw'ofuna omuntu nga w'amazima akola ebirungi bannaye mwenna abali eyo omwana ono mumwesige w'amazima nnyo era ebintu bye biri mu mateeka birikkiriya n'amazima g'ayina mu mutima mayitirivu nnyo era mukole nga mumwesiga buli omu ali eyo anaamulaba anaawulira akkirize nti omwana w'amazima byakola birungi kuba nange ndaze amazima n'obwetowaze bw'alina mwana mulungi bambi sente tezikuumika bannaye sente tezikuumika ate abantu balya sente z'abaana ne bw'aba muzadde nga yamuzaala ne bw'aba taata ne bw'aba mwami nga ye yamuwasa abantu bajja obwesigwa mu bantu ng'abo kale omuntu bw'afuna omuntu talina bw'amuyita n'amwesiga n'ate n'oyo gwe yeesize naye n'aba mwesigwa kirungi weebale mwanange kuba n'amazima tambulira awo amazima ago gakuumenga gaddala era ogatambulire Mukama akuwanguzise naye buli kyoyagala okifune okituukeko n'obufumbo obulungi obw'empeta omukono gwo gubeereko akaweta Mukama akunkuumire empeta gitwale amina maama oyanjule njitwala maama neteroja maama manyi okunonoozamu ebitankwatako ono namyalo Rose gwamuzaala mwana wange muwala mugulu mwali musaizi zange odonga tejinza naye namuzaala ndi muto omuzaala oli muto bana bakeera okuzaala kuba nawe oli muto kana nge muli badenga amaze nakulabye nenga mbuli maama muto ate nga yaŋŋambye maama wange saagadde mubuuza nnyo bamukeera tebamukuwa kuba mwekala kiga kibirawo ku video call nga nyina mukakale nyumya mukono kiseka naye munange kikufaanana kiri ekyana ekiteeza tekyala semuzaala munnange naye nabo balekuza mwana wa mpisa kuba gyenanga bamadamu Rosette kakati sere koba wazirabye kale gwasobola kyali kitengerako ssente ezasooka nekisirika naye amazima sente bazaani kati bano abaana era banange basaba abaana ba maama kale nga nekyamukawo negamba oba nfunyeyo akasente akamirako getokulaba omwana zesente zange omwana yazidikira ennaku ezo nga tanyiga naye nga sente yazikola ki kati zekyenkola nkyamukirira naye ngamba neninda sente zaani kati newayitawo ebbanga lokwawulira kugamba sente zaani naye nga nawe wazijeko waziterese nazikozesa olize nanyini wazakola eki ajja onokwalira omwana ajja nga kugamba Rosette munange lulinda sindikako sente naye saakugaye newakola bubi motwagula kugamba nyina akasente kange naye oba kava mu ggulu naye ngaera bunekaba kaliko nanyini wakala abaana baneesiga nnyo kyenyinza okugamba kubanga ekisooka ddala kino kigamba nnyo abaana maama zonna bawanene okutangadde Dubai buli muntu akozeemu akannya oba katiktok oba kakinga asobola okusika n'abantu nga 2 3 nga bakola kibagamba gundi basobola okuganizinga omuntu nakolamu akasente akasaamusaamu bonna balina engeri gye beefuulamu ab'ettabu ab'ekitalo ne babba n'abantu kale ze Rosette ebbanga limaze Dubai nze ndi mukazi mukozi ngezaako esente naagaana buki bugayi nenga nginoonyeza mu mazima ne mu bwenkanya ne mu butubulamu sina mwana gwe nali era ne social media okubuliko malayaza konaga Rosette ya sente zange nendimeramu abantu ababi mutima ebiraga tusuula najja ku comment yo amina najja ku post yo natangunaga boyo muki oyagenda baba sente nenga tampulira ko nali nkoze eki era comment yo nogireka longa Mukama comment eno gwo bojijaji njagala following omuntu ono bwembanga nali mubyeko oba nyina omuntu gwe nali nzibyeko Mukama okimanyi nsaba omuntu ono mupere ekikola ki ekisinga sala gye muwa ne comment nenjirekayo nebiranga ekola ki
nga gyeri kati abaana abamu abamu bafuna mabi bokwesikamuuko abamu baba disappoint baba discouraging nga nebalamu amaanyi munange oyogolaba babajja kulira sente zo zabwerere era afunye abaana omwana agenda kuwulira amazima ino munange bangabe banne bati nemugamba munange bbiya kanyina abaana benyina sente zaabwe essaawa eno era mulimu gwemmanyi yafunamuko okwennyamiramuuko naye namugambe ekintu kimu kyoba okola noba toze mukumpa sente kubanga zinyina size zirya nti nnyingi kati bwofuna omuntu gwe weesiga jangu ezo sente zoba nga zijjamu akapoloti tugatteko zino tugende tukole ki tukusalire tukuwe just okole ki ogumirawo obeereraawo nze nkibagamba eva era nenkiddamu nembagamba kubanga olaba wamama Dubai gyempangali wabaddeyo abafere bana abakola ki bana abafere abatera okugamba tugamba nonyeza emirimu tugenda bakolya visa tugenda bakolya kino ne bayasaideza abaana omwana ajjanga akaaba ne mulwanagana n'omufere oyo ne mulwanagana mpaka ng'omusomeseza sente z'omwana ne mubatimba ne baswala kakati nze naawulira ntya nga nange ntimbiddwa nze nnwanyisa ababbi ate nange nzibe ati maama naye tunamuka omuli okifumiintirizemu n'abaana abatulaba eyo bebalimbalira ne bagala zitagenda kola bwati lwaki bo tebalowooza kubanga bafolowinga balaba byenkola n'oyingira mu kintu ekitakukwatako n'otekayo akasenteko nze sizaagala lwaki ezo mu kifo ky'okugenda ekyokubba ezo lwaki ezo sizentadde eri sizebwana esiteeka mu nsawo yange sizaagala okitegeera maama kati ebyo ebintu bye ŋŋamba abaana kubanga si eyo yokka ne wano ne mulwanagana n'abantu nga babyesereza abaana kati ndi musiru nnamba mmeka nga nwanagana kati bali babeera babbi bannange bafere bannange balina okukumaakuma ngamba nange bulinvaamu njakola kineze I'm not part of them I'm not one of them that's why I fight against them kubanga siri omu ku bo era gwe wenna alaba manya Rosette ali omu ku bafere ku babbi ku bayaaye ensonga lwaki balwanyisa siri musiru kimala kulwanyisa abantu bannange bakolobero bannange nange okinantukako enkeera kinama kiti tebagenda kuba gudiikudde so ng'olinamu ku magezi ng'otegera statement z'empa osobola ozisengejja n'ogamba nti tekisoboka njagala ompe sente yo n'omutima ogu nga tolina mukeekubira tolina gwebuuzizzaako tolina gugenda kukola ki kubanga era tokeranga ku makya n'ondaba nti Rosette wuuno bamutimbi yakoze kino yakoze kiri alichukua kilifaafagana mpaka magombe njagala okikole nga nali nkubbyeko nali nkunyazeewo nya kinali nkoze naye kolikikola sikikolangako obeera sikikolangako tulifaafagana mpaka wa n'oliba eno ettanda gye bagamba munange nomami njalagendako ettanda simatanda oba owulirayo ezo gunjempulirayo walumbe era kusobola kugendayo kulambula ku walumbe oyo nabe ebintu byabikola atya walumbe mutandi wa walumbe so odde osoma bamikiya n'eyo yekiri eyo anobeera ng'oli eyo ttanda ajja kukulumba tufaafaagane kano kyetulinze mwami ono gwe twagenze naye chairman amaze okubako sitampu amaze okusayininga buli kimu kiwedde oli yasayiningeko batuwe bulungi endagaano zaffe era maama agenda nazo naye ekirala olaba maama ndoza olabye sente zenagula ne difference gyentuze siri mu luvube osanga omuntu n'agula poloti obukadde 10 n'abutunda obukadde 20 kyoba olaba nti nze nkuwa endagaano yange nenkuwa nene eyiyo nogamba Rosette aliddeko akakadde kali wazi yagulawo emyezi kati 6-7 esente zibadde nezizaala afunyeko akakadde si wabi afunyeko 7 si wabi afunyeko 5 tusha kumwa mutima ne mazima ddala mbere nga nguzeewo obukadde 10 omwana 25 nze nyinaga yangamba nze nagula ku poloti ya bukadde 4 nenyitunda obukadde 25 obukadde obu obukadde bwali buna natunda obukadde 25 yagula buna wangi tunda 25 oba buli bube kati ne mu business uliokola nnyo amaddu olata blessing sente zo beera musaamusaamu kubakuba ekisaanidde njagala nkubeko n'ekikola ki nti nguze obukadde 5 wayiseewo emyezi tugende tusayininge asayiningeko Wera kusayininga amaliza kundaba byabalala sayininge tugende yasobola nti omwana nkadde njimuwa ne muwa netya nempya genda
baweddeyo kimanyi ndi mubi baweddeyo engeri gyenningiza nenga mubi iyo mutakifi mbadde tujje tukoleko kanene naye ajje ate nze namaze edda sayininga twamaze edda yajja okukola obulayo wekka okusayininga gaati nayo yajja okukola takola ki yebaka kati awo ensangi we mwazimba kigwayo kiti anti bagamba yajja okukola teyebaka kiba kikoze ki tukoma omaze osayininga taata nawe otaddeko naye ataddeko kale kandabe waneno mama w'omwana oyagala olekakase nti taddeko kyemmanyi otaddeko waneno n'omukulu mbaziira Robert yena ateekako n'abakyala mu kintu kino oli Nambeeja nze nkubuulidde kale neyantiza n'abakyala yabiri naye kiswadde buli omu wali akola ki aswadde tetukyaswala tuswaza buki ndagano yannamyaino si yagize sife tumupakidde mumutambuza era wamupakidde kale wigo ewanewa n'abakyala tumaliriza buli kimu mutima mulungi ne bange tebanteega kati mpulira nga nti okutambula mpulira nga zenna sitegeerekeka tulina okufuna va bodyguard pufupa nawe kyobadde bamumaliriza bwe tugenze bwe tukoze eki nawe kyobadde bamudeddaye olina obwangu Fifi ansaba 3 kale nteeramu 5 asa tugaba mangi leso n'omuwezo zimumala zimumala webale maama genda okole wojje kama akuddizeewo amina munnange akuddizeewo nnyingi namwe wemujje n'ennamyalo wajje nemanya okulabira erinnya lye Namayanja Namayanja Rose linnya wamuwa lyange era n'obeera eyo akasaayi ne kakusika ne kansika kyekirozeti bannange tebatomera omwana wa mama wange tebatomera mwana wa tata wange ate bamutomera nsobola kukola olutalo batwaleko muleke tatuvugira mu soda kale taata tuli mu vidiyo munange labe eno ennyumba kati esuluwamu abantu oba alabika bagijjawo kwe basulamu eno yokka kuno kulabula buy it on your own risk ennyumba bagiga buli wamu kuno kulabula tebuli naasulamu buy it on your own risk tebuli asula yabawo ngaafa gyebali babazoganya banaye mukama yeebale tusisinkanya bayita